Yes, mbanirizaako mwena ladies and gentlemen, yona gye musizira okubeera nga mumpuliriza. Amannya agange yenze Fahad Pro. Abasiraamu mbabuuzaako n'ekiramuso ekisinga okubeera eky'ettendo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nammwe abatali basiraamu, mukama waffe yeebazibwe. Ka channel eno gy'oliko bagiyita Fahad Pro. Nkusaba obeere ng'osubscribinga gwali abadde tannabeera nga osubscribinga. Ate bw'omala osubscribinga nkusaba obeere ng'okoona kapensa ka notification bell. Notification bell ejja kuyambako nti bwe tunaaba tutaddeyo video gw'omu ku bantu abajja okusookera ddala okulaba video gye tunaaba tutaddeyo. So mubeere nga musubscribinga. Mbabuuzaako gyonna gye mutuusaako engalo mwenna abagimaliriza gya leero, nammwe abakyagenda mu maaso n'emirimu. Nsaba Mukama Katonda abeere nga abateramu obwangu ate gibeere nga gibatambulira bulungi. Yes, nga bulijjo olwaleero era ntuuse n'amawulire ag'enjawulo. Ogenda kuba olaba Kadama gwe baateze kamera, bakama be bamuteze kamera. Ogenda kuba olaba wa gye byatandikidde nawa gye byatuuse nawa gye byakomekereza. Togenda kukoma, ogenda kuba olaba ab'emikwano basatu bambi babadde bava ku birthday party. Video eri badde bava ku birthday party bambi ne bagwa kabenje ne bafa omulundi gumu, naye okufa kwabwe kulimu ebyewuunyisa bingi nnyo. So nsaba obeere ng'otuula okkalire onyumirwe video. Byonna tugenda kubeera nga tubikutuusaako. Ate mu mawulire amalala tulina n'omuzannyi w'emizannyo azannya emizannyo bambi mu Zubair family. Amawulire agava eyo si malungi n'akamu n'akeddagala. Wali yampuliriza bambi amawulire si malungi n'akamu. Wiiki tetwagitandise bulungi nnyo, anti ab'emikwano basatu babadde bava ku birthday party side zeeyo Entebbe ku beach emu nga bava ku birthday party. Bambi ababadde bava okusanyuka ate gye byaggweredde nga Maziga Mereere bambi. Omwana omu amanyikiddwa nga Priska, ate omulala amanyikiddwa nga Rina, ate omulala amanyikiddwa nga Damita. Bano nno ba mikwano, bonna nga bawulidde basatu ba mikwano nnyo, close friends, bonna basoma, bonna ba mikwano nnyo. Damita babadde bakamala okumwanjula, babadde bakamala okukola introduction shower. Ate Priska naye yabadde yakamaliza bridal shower. Ate nga mwana muwala Rina abadde naye yakamala okumaliriza baby shower. Kugamba olabira ddala nga bino byonna byewuunyisa bwewuunyisa. Bambi babadde bava ku birthday party gye byaggweredde nga bonna ku ssaawa obudde obw'ekiro, budde bwa kiro, nga bavuga ku Entebbe Highway Express. Bambi emmotoka neegwa neyeefuula emirundi nga 10 era bagenze omaliriza nga bonna bafudde omulundi gumu. Bambi Mukama Katonda nsaba abawa ekiwummulo eky'emirembe. Rina, Damita ne mwana muwala Priska. Nsaba Mukama Katonda abeere nga abawa ekiwummulo eky'emirembe. Ate mawulire amalala tuyinamu omwami amanyikiddwa nga Ramadhan Matovu, era nga ono amanyikiddwa nnyo mu kuzannya ebina Uganda. Azannya ebina Uganda ku TV ez'enjawulo era nga azannyira mu kibiina ekimanyikiddwa nga Zubair family. Bambi obulamu bwe tebweyagaza. Emabegakaawo yagenda n'alwala ekirwadde ekitannategeerekeka ku mukono, era nga bw'okiraba era nga yeetaagira ddala obuyambi obw'amaanyi, kubanga bw'aba tafunye buyambi omukono gwe bambi ayinza omaliriza nga bagugjeeko. So tumusabira Mukama Katonda abeere nga amukwatako, abeere nga naye amuwonya. Gwe naali eyo nga osobola okubeera nga oyinamu koyinamu, ennamba y'essimu yeeno ojja kuba oteekako obuyambi. Eri 0705000148. Ennamba y'essimu eyo eri mu mannya ag'omwami oyo yennyini manyikiddwa nga Kugwa Ramadhan Matovu. Ngambye nti eri 0701500148 yeey'omwami oyo Ramadhan Kugwa Matovu. Tusaba Mukama Katonda abeere nga amuteekako ekisa, ate bambi abeere nga asukka, ate agende mu maaso n'otuweereza, kubanga mwami ayina ekitone eky'enjawulo mu kuzannya, era bw'atandika okuzannya mwana wattu ovaawo onyeenya mutwe. Bambi Mukama Katonda abeere nga amugumya. Siriwo kujja mulogo
ate kujja mu mawulire amalala gwe Kadama ali eyo nga tomanyi kiki kigenda mu maaso. Munnaaye tandika okwetegereza byokola, tandika okwetegereza enju gy'obeeramu, tandika okwetegereza biki ebikwetoolodde, kubanga munnaaye ono Kadama yabadde ali awo ne bamutega kamera nga bw'ogenda okubiwulira byonna byonna. Yabadde ali awo n'akigwamu nti bamutega dda kamera era gye byaggweredde ogenda kubeera nga obiwulira. Yes, soka wetegereze nnyo ebintu ebikwetoolodde nga bwe nkugambye. Bayinza otteeka kamera mu ddole, bayinza otteekawo kitedibeya nga mulimu akantu katini nnyo, wetegereze nnyo. Abaana abasinga mukola nnyo videos, mubeera awo nolowooza mukama wo batambuddemu. Oluusi aba atambuddemu naye nga amaaso gasigadde gakyakulaba. So beera nga weegendereza biki byokola. Katumale okulaba vidiyo eno ate tubeere nga tukomawo n'amawulire amalala. Kugambye Kadama bamuteze kamera, naye nkusaba owuliriza bulungi nnyo era obeere nga ofunamu ekyokuyiga. Yebaleko ssebo bulamu buli butya muli butya eyo Uganda muli bulungi. Omwana kagundi ka audio kempulirizaako awo then mukawuliriza naye nenyamba nenekengeramu okuddala kituufu bano abantu balina engeri gye batutwalamu nga ebitategeera, ng'abantu abatategeera tetutegeera, batutwalira ddala wansi w'ebigere byabwe. Kati nze ekindese nzise ku ssimu, wegendereze nnyo amasimu. Yes, nze bantrackinga then nemala nemikola kinembijjamu, then mukumala okubijjamu ne babeerawo awo. Kati essimu gy'abadde ng'akozesa abadde akozesa namba ya ku nnyumba nga gy'akozesa okundaba biki byenkola biki byenkola. Ennamba y'oku nnyumba eyo agikwata ennamba ye, waba taliiwo alina kagundi kati essimu nga w'onoogituuza mu mmotoka ye, n'ateekamu bw'ati ennamba ye, n'ateekamu location, then mu kuteekamu location eyo then n'atambuza. Oli ludda wa, weebase, okola mirimu, otudde, oli mu kulya, bw'atyo. Kati ebyo byakola ki? Eyo location gy'akola. Naye nga nze namugyako kuba ne location yange nagikuulako teriiko, nagifuula off. Kati awo n'abeera nga takyalina wanfunira, kati mu kunfuna anfunira ki? Naddala ng'atambudde eyo. Anfunira ku ssimu ye, ku ssimu ya nnyumba gy'akola ki? Gyanfunirako. Then ekirala, otukubira amasimu nga bakukubira amasimu g'obeera tomanyi. Bano abantu batutwala oba nga abatategeera, simanyi nakumanya. Nange bankubira amasimu ng'ennamba sizimanyi naye ng'ennamba z'eno Saudi. Essimu nagigula ku ssente yange, ne layini nayo nengyegulira ku ssente yange. Naye bankubira amasimu agaloobaloba, kyokka abantu sibamanyi. Omubuuza akugamba eno ennamba si yena, kyokka ng'ogirabira ddala nti ennamba y'eno Saudi. N'omubuuza eno ennamba yaani, n'akugamba nze sigimanyi, n'omubuuza lwaki tomanyi, n'omutunuulira ne mmulekaawo. Banenze nange ebinsobedde bankubira nnyo amasimu, naye simanyi. Ate nze wenjimutwalira ne mugamba nti eno ennamba yaani, waliwo wano eno akwetaaga ku ssimu yange, akugamba nze simumanyi. Ne weebuuza layini yange, ye yalina ennamba yange. Nze ne Saudi sirinaayo muntu nti oba mikwano gyange nti giyinza okunkubira amasimu. Nedda. Naye nga bonna babeera boogera luwalabu, kasita mbakwata boogera luwalabu lwe boogera. We nategeerera nti nno kati waneeno bayinza okuba bali ku ddiiru yaabwe,
akawala kagenda ne kakuba essimu ne kalyoka kagamba hatha madamu mamu kalamu hatha shwe ne mbuuza shwe kiki kyenkoze. Kati era ku luno eno olusembye ku luno eno luno olwokuna luno eno omusajja yagenze kuwuluguma simumanyi nako lwakuba nti ate eyo essimu gye yakubiddeko teyabadde nsevingi kati siyinza kumanya teyabadde nsevingi oba bakikoze batya simanyi. Yaze direct ku ssimu eyo essimu yaze direct teyaleese 0 teyaleese plus yaleese 55 teyaleese naye nga ate Uganda omuntu waba akukubidde essimu ereeta plus 526 then neyogerezaako ennamba n'otegeera nti eno ennamba yagundi bwe bakola naye ate ono ye we yakubye teyaleese plus 966 yaleese 55 n'akuba essimu yagikubye emirundi 5 ogwokutaano nengikwata nengitwalira ne mugamba onaani ankubira buli ssawaani nambozaabuza nengamba ffe tetumumanyi oyo tetumumanyi era yayogedde naye mu Luwalabu then mu kwogera naye n'amala nampa essimu yake nalyoka mbuuza mbwa eno ennamba yekkata mbw eno ennamba tetugimanyi ffe tetubamanyi neweebuuza tebamanyi tebabamanyi essimu yange ani agigaba nze sigaba ssimu kituufu twegendereza abantu bano eno batusuula nnyo mu butego tubeegendereze ddala ate tufube nnyo okulaba nti tuyiga n'Oluwalabu lwabwe buli woobeera oyiga ekigambo Omuwalabu kyayogera n'omanya nti kati kino ekigambo ayogedde bw'ati kitegeeza kino tetugwa mu nsobi naye gwe buli weweesuulirayo ogwannagamba n'ogamba nti nze ebyo byayogera tebinkwatako mukwano abaana bangi bafudde nga bagamba nze ebyo tebinkwatako omwana bw'ajja agenda ayogera agambe nti ngenda kumutta ng'ayogera ku ssimu ng'ate akole kumpi then ye mu kwogera gwe n'ekigambo n'okitwalira awo naggalaale n'otakitwala siriyasi ng'ate ye ali siriyasi ku kyayogera olaba woogwa mu buzibu obwo. Kwebaza wena akyagyeekuumiddeko YouTube channel eno bagiyita Fahad Pro UG. Nkusaba bambi n'obuwombeefu obw'amaanyi nkusaba obeere ng'osubscribinga bona amala subscribing ogenda kubeera nga ofuna amawulire agaakagwawo. Kugamba wano tubeera n'amawulire agakwatagana ku baserebu baffe n'abantu baffe abatali baserebu mu ggwanga Uganda wabweru w'eggwanga abali mu nsi z'Abawarabu mu nsi ez'enjawulo kwegamba twaliza awamu n'ebintu eby'enjawulo ebigenda maaso mu nsi yonna yonna updates era nga wano amawulire ge tukuwa tumala ganoonyerezaako tetumala gafulumya amawulire tumala ganoonyerezaako ne tulooka tugakuwa so beera ng'osubscribinga ate tubeere nga tugenda mu maaso. Amannya gange bampita Fahad Pro era nga mu vidiyo eno bwe tutyo tusobodde okubeera nga tukuwa amawulire ga leero. Tubaddemu n'agakadaama gwe batega kamera, tubaddemu n'omwami bambi tuzanyira ebinnauganda amanyikiddwa nga kugwa Matovu Ramadhan ng'azanyira wali mu Zubair family. Tubaddemu n'amawulire ab'emikwano bambi wiiki twagitandikira mu nnaku ab'emikwano baagwa ku accident ne babeera nga bonna baafa omulundi gumu, bonna baasoma bonna era okufa kwabwe kuno kubaddemu ebintu eby'enjawulo ebyewuunyisa so byonna nga wasobodde okubiwulira. Vidiyo ya leero bw'oba oginyumiddwa oba ofunyemu ekyokuyiga beera ng'okoona ku like commentinga ate beera ng'oinvitinga n'abalala. Yes, muzikirize mbeere nga mbasibulira wano vidiyo ya leero bwete bwetambudde ate tusinkane mu vidiyo endala. Amannya sigadde yenze Fahad Pro so mbagaza olunaku olulungi mubeere bulungi mweraba.